Abyeko baile mutabuli otanadda nagadde nokulopera ani mwami Kyagulanyi ekyali bweru bw'eggwanga tanadda naye atiisa olaba byembadde njogera ku video ziramulabye nga akunga balonde benyigire mu kaluluka k'ebyalo akyakulembera akyakulemberera ddala muntu w'amaanyi akulemberera ku Zoom n'okuteesa ateesezza okwo abantu ne batuula ne bamutunuulira ne obalabira nga nabo nga bawanika emikono bamubuuza ebibuuzo nga addamu addaddiye simanyi akyawumuddemu alabika akyawumuddemu ajja kudda naye ojjukira mwanyinaze Besigye yagenda nga akalulu kakagwa n'akomawo nga tugenda mu kalala ayinza okudda nga tugenda ate bannayuganda balungi nnyo era ne bamugoberera n'akomawo nga tugenda mu kalala ne yeewandiisa bintu byonna ne bigwa bulungi n'atandika okutambula Uganda ng'agenda yeewanira ku bye bakoze emyaka 5 nga taliiwo ono naye oba yagenda kuwummulamu mpaka ali mu ggwanga lya Amerika paka 231 oba ajja kudda ndowooza ajja oba kana kalube kanagwa ajja kudda okuyozaayoza abawangudde naye kirungi ogende nti akasita tumulaba ng'ayogerako eri abantu bewayagalidde mwannyoko Dr. Besigye akyaliyo mu kkomera nnaku zo tumulaba alaajana bannange bannamateeka bange naye ali munnamateeka omu gavumenti yamugana okuyingira wano Martha Munnakenya owokubiri mwami Lukwago ati naye bagenda okula nti sebo tewalonkoma wano wamanyaako n'otabalonkoma naye ali eyo munnange ogwo nagwo musango munene nnyo senga owulira abantu nga bateesa okutta kungu oba okutta nalweyiso n'osirika oba n'oyogera oluvannyuma ndi nakimanyaako ate munnange tekinologi gw'obadde oyogerako tekinologi ono tuli ku masimu gano naye amasirimu mazibu nnyo galina olugambo lw'otolabanga ate gatereka ebintu gasobola okutereka ekintu omwaka omulamba nga kwekiri nga basobola n'okukijjako ago nago mayitirivu kugamba n'owulira ddala ng'omuntu ateesa ku ssimu okutta omuntu gwe musango gumuvunaanibwa musango munene nnyo yembera ebyokwerinda eryetya kati mu ggwanga nungi alabako emabega abasajja bakuba amasasi wakisekaaba polisi yavudde netuga nti babyakwerinda bali bagenze kukwata abamu ku bali mu kucyankalanya oluuyi baali bagenze kukwata abantu naye ne wabeerawo okwagala okulemesa okubakwata then ne wabeerawo n'akavuyo akagala ndowooza okukuba bano baali bagenze okukwata naye nga ebyokwerinda binywevu byokwerinda biri okay gwanga tulina obutebenkevu ate bano abantu abakwatibwa ne batamanyibwako mayitire kati already saawa eno waliwo eyali amyuka president wa infact yakyamimyuka amyuka president wa FDC mu Buganda mwami wanga Kivumbi wa FDC oba wa NUP ngambye FDC bane mu nsasire wa NUP yali mbaka wa Butambala kooti yamuyimbula ate naddamu n'akwatibwawo twalaba abapoliisi afande nga tebasobola kukwata nga tewali ensonga ekukwasa twalaba abapoliisi nga bagamba bababuuza nti aganda gaffe wadde twaliwo ku roadblock bamukwatira nisife tumulina tetumanyi gyali si kyateeka nti buli muntu yenna alina okumanya omusibe gyali kisinziira ku musibe eki bayinza okukwata jeno n'olowooza nti bajja kuntwala Makindi naye nga balina kuntwala ku mess senior officers mess nga gye bansibidde kati ojja kwesanga nga abateeka okutegeerako kusibwa kwange era bali mu ranks eza waggulu nga gwe kungu nkokeenyera mutunzi kungu musajja waabwe musajja wattu nkokeenyera mutunzi bagamba benze mbeera nkokeenyera mutunzi fani tokubye nnyo tosanyiza obusaanya nga kugamba nga tojja kutegeera nalwesi oba bamusibidde okusinziira ku ranka yange kakati n'abo ababadde bagamba nti bamanyi wawaali naye nga alina gyali
omanyi nabadde mbulira abantu nti kungu oyinza okukola ekintu ekikwata ku nze naye escort wange n'atabeera musanyufu abasirikale bange ne batabeera basanyufu nga bayinza okutuusaako obulabe bwonna nze nyinza okujjawo nenkutereka notofuna buzibu obwo kinabanga bwe nawulira nti kungu twawulidde amawulire ayogera ku bigambo by'okwetuga oba ebyokunywa obutwa gavumenti ekutaasa mangu ekutaasa mangu nefuna wekuteeka netukutereka netwogera naawe mpola mpola era nga bwe nakugamba nti uno mutabani wange gwobadde yogerako ali ebweru nze gwendowooza nti yagenda kuwumula naye oluusi ayinza okuba nga alina ebintu byeyakola ebikolobero ye byamanyi naga nti kino ekintu kyenakola bayinza okunjoola kanjira newogomako wano wendiddirayo nga bakyerabidde ngekyosi kiise naye nze njagala okusaba abantu bannayuganda nti naffe we twandyagadde ebiseera bye twalimu twali twagala nnyo kubanga njukira olunaku lumu twali tulowooza n'okulowooza nti Obote senga tumutta naye President Museveni yatugamba okutta Obote si solution ya Uganda. Twandyagadde nnyo n'okuvuma waliwo abantu betwalwananga nabo ne bawanika ne tubakwata naye twabatuusanga omukulembeze n'ababuuza mwagala okutwegattako ne bagamba nti abasatu ne bagamba twagala obegattako ababiri ne bagamba nedda. President ng'awandiika awandiika ayinza okuwandiikira Dr. Milton Obote President wa Uganda n'amuwandiikira n'amubulira lwaki ali mu nsiko lwaki tulwana lwaki biki naye nga temulimu kuvuma temulimu kola ki kwegamba twandyagadde nnyo bikola n'ebyali tebiyamba. Nolwekyo nsaba bannayuganda bwobeera ow'NRM ennyo tekitegeeza nti ovuma abantu tekitegeeza nti obawandira amalusu obavume nti oba balinga amazi oba ebyo oba oliwo opposition ennyo ng'oyagala okulaga nti oliwo opposition ennyo nti abantu bakutegeere waliwo ebintu by'osaanidde okwesonyiwa ate bakitegeere nti omukulembeze abeera mukulembeze abaliwo essaawa eyo abaliwo essaawa eyo kati nze bwobanga nabadde mbuli abantu nti bwobanga mbadde ntambula mu mmotoka nga ndi mu mmotoka nga kati ku makya leero wezire ewa kungu nga nayombye ne kungu nezija mmotoka nga nesooza nga ne kungu oyo kwegamba omusirikale wo escort wo awulira driver wo awulira kunguze kati bwentuuka wano netusinka naawe ebweru olutalo ne lutandikira awo wesanga escort wange akubye kungu ekyasi kubanga alowooza nti gwo otawanya mukama we. Well, kamulinga batandikidde mbokambwe afande ndabye mbadde ngoberera abantu aboogera ku Minister Balamu Barugahara mutabaniwo ne Honorable Namere muwalawo aganti amaanyi nga mangi jonna gye bayise embaale naye mpozi kungu werabidde nakugamba nti senga bwe twayingira wano twasooka ne tuyimirizaamu ebyobufuzi ebyokugenda mu kulonda netugamba netuvugayo nti gino emyaka 4 twagivuga nga tulagira bulagizi senga Uganda eri wala nnyo ojjukira nakugamba n'okugamba nti senga bwe twayingira Kampala akapande kawero ka mu Kampala nakatwala nekateeka ejjinja kwegamba ne watabeerawo mbu okuteesa Kampala akomewa kati olaba ng'ewange n'omubaka wange bamwita Namboze awakanya nnyo ekigambo ekyo ekyokugamba nti Kampala agende mpaka emukono ne weebuuza kiki ekikirimu kati senga byonna byonna twasooka ne tubiza ebbali ne tuteekawo okufuga okukulembera nga kwakulagira bulagizi singa tuli Kampala twagala agende mpaka mukono mpaka mpinyi mpaka nga tewali kwebuuza nti nga tewali kwebuuza lwaki Namboze akikuba ekyo simanyi situlanga anti nze situlanga naye kumubuuza lwaki akikuba
lwaki obana kati akyakikuba naye kati nze ndaba kyayingidde kyayingidde Kampala yayingidde mukono yayingidde okusinziira nze engeri gyendaba gye bakolamu amakubo kubanga nze kati olufuluma mu nyumba yange ndi ku tamaka Kampala yasembedde so well kwegamba nze sirabawo bukambwe bwonna twakere wamu twagenda ne tuleeta eddembe ne tuliteeka mu nkoko ne tuliteeka mu nte ne tuliteeka mu misota ne tuliteeka mu ndiga ne tuliteeka mu buli kintu kyonna ne tuteekamu eddembe tebereza obudde bemupi bwe baatwala nga bateesa ku nkoko obutagiteeka simanyi obutagisulika ng'ogivuga ebyo obudde obwamalibwa tebeza olunalu lwali lunaku lulambo ba wiiki namba nti enkoko osaanidde okugikwa eyina eddembe lyayo buli kintu kiina eddembe ayogera akunama ayina eddembe awemula ayina eddembe akola susu ku luguudo ayina eddembe akola pupu mu kaveera ayina eddembe lye so eddembe limwaleeta lino lye lisinza okuleeta obuzibu nti buli kimu oli alowooza alina okubaako nekyakyogerako oba tokola oyina eddembe lyo oba tolima oyina eddembe lyo bwe bakukwata ng'obbye oyina eddembe lyo bwe bakukwata ng'ossa omuntu oyina eddembe lyo Minisita Balamu ne Minisita Namere ne bakukwata ng'olya omufu eddembe lyo balina okukwata obulungi abantu kyebasaba bagamba bano tebanna bakuzza musango naye guba otuuka Minisita Balamu Minisita Namere nga linnya kabangali ne batwala ekyo kyenagambye nti bwe babanga bakwata abantu katugambe nga bakwata atanabba simu naye ne bagamba nti yagibbye ne bamulinyisa kabangali ekyo kiyinza okuba nga kikyamu naye bwe babanga bagambye nti disitulikiti eno bagiwa obuwumbi 3 okola buliigi ya fuuti 4 naye ne bakola 2 ne bagamba ani yaliwo nti kungu ye yalagira ne bakola 2 bwe bagamba kulinya kabangali nze siwakanya genda ojja kwewolezaako eyo lwaki wakola 2 nti oba kungu nyini kibanja yagaana okweyongerayo tunakitegeerera eyo kooti kubanga abambi bwe babateeka ku mmotoka bagende mu kooti oba mugende ligwereyo mu mateeka yayambyeko kulaba bulabi weebale nnyo n'akukwasa abalala nze bwe baba nga baggyeyo obutambi bwange ekigambo ky'abantu abazimba latwini nga wansi teri kinnya nabyogerako dda wali obitegeddeko nabitegeerako nina gye nabiraba kubanga ogiyita otya toilet nga tekuli kinnya nga tewali kinnya ate nga bakuwa ssente nga ate bakuwa ssente obukadde 7 ye weebuuza n'okwebuuza latwini kyeyo ya 75 million latwini ki nze nsimye latwini nina wenzimbyeko ku ssomero nesima latwini nze sizimbangako ku latwini eya miliyoni 7.5 kati nze ndowoozaamu nti Balamu Honorable Balamu ne Honorable Namere bagende mu maaso ate ne ba minisita abalala babatume ate bwabadde bagamba si batuufu simanyi tebigwa mu doketi yaabwe ba local government services zonna bagenze ku district gye batwala district zigwa mu local government ate district eriyo buli kimu eriyo health eriyo education roads eriyo agriculture eriyo works byonna biri eyo era sente zigenda eyo ewakaawo kati bwe bagenda eyo nze siraba nsobi yonna gye baba bakoze bali mu doketi yaabwe bano ba minisita babatume butumi nti bw'oba okyekingirako ne ku health nkyekingirako ne ku education nkyekingirako ne ku agriculture tebagamba bugambi nti bampaane bayambyeko
todda obuzi n'ogamba mbu bakola anyingiridde bagala babalabe ate eriyo promotion nti mpozi nti kati bayinza obafuula ba VP oba prime minister naye olwedde ba minister Balamu ne Namere kye bakola kye kituufu nze ndaba kituufu okuyingira mu kirasi nze lumu President Museveni twali Kalamoja na waliwo ekifo bakiyita waliwo ku border ya Uganda ne Kenya ku border ya Uganda ne Kenya yatugamba yayogera nti ajja genda ku border eyo kakati nze nengenda na advance team okugenda okukola ki okugenda okulaba gyagenda naye bwe twagenda enkeera nga agenda tuyina bwe twali tukomawo waliwo unit enkambi gye twatuukako president nalagira amagye ne gafoleninga ne gaparadinga owulidde nga ebiseera ebyo tulina empewo mu magye ghost soldiers abasirikale ab'empewo president nayimirira nagenda nga akwata buli musirikale ku mutwe ng'ababala yabuza olina abasirikale bameka wano oba yagamba 15 naye president yennyini nagenda nga ababala kati awo n'ogamba nti atuyingiridde bino byemu ku Minister Balamu ne Namere bebazudde mu masomero ne mu malwaliro bebazudde mu masomero naye muzeeyi yagenda ye kennyini neyezuulira empewo n'ataga nti obuvunaanyizibwa bwa gundi n'atagamba nti obuvunaanyizibwa bwa gundi naliwo nga ntunula ng'agenda abala 1 2 3 4 5 1,500 ne kibula ate systems kubanga kyeboogera abantu abamu nti mwami Balamu ne mukyala Namere muleke systems zikole system ziganyi president emirundi emeka ng'omuwulira ekololo ku mikolo oba wa ng'agamba ng'acomplaininga ku monitor olupapula lwa monitor emirundi emeka tewaliwo ba minister ba information bali tebaliwo kati nze nga lwaki nga nina unity yange eyabawala nga lwaki president acomplaininga ku unity yange ku kibinja kyange ekyabakyala oba abakyala bayibeeyisa bubi oba abakyala bambala bubi oba abakyala neninda bamala okuteeka Balamu atambule ajala abakyala bebeeyisa obubi nga ozinze mikono lwaki nga president acomplaininga ku radio 4 nagenda ehoima nakomplaininga ku radio 4 nagenda wa nakomplaininga naye nga waliwo entebe gye bateekawo nga bagamba nti minister babayita communication nga waali ICT nga waali nze bwe complaining emirundi komanda ine chief bwa complaining emirundi 3 nze ngenda bugenzi gye bagijirako nenjijjako ovuga buvuzi n'ogera n'ojjako nenjira bwe chui so president awagira bano bye bakola ba honorable Balamu tekyetaagisa kubawagira kye bakola kyekyo gwe wawuliddeko nga abayita nedda tanabayita kuvaayo abiwulira bye bakola lwaki nga tabiwulira n'okubiraba abiraba nti batuuse ku luguudo ng'oli yagenda nayola etosi yagenda nayola bino ebitaka kwetusimba ebijanjaalo n'abiwa mu kkubo nagamba eno Maramu nagamba nti Maramu batuukayo nga gambutuse esigalawo owulidde kati nze ndowooza nti kye bakola kyekyo bagende mu maaso era nze omuntu nja kwewuunya nnyo bwe nawulira nti waliwo ndi mu palamenti waliwo ayimiridde ng'awakanya ekyo naye ate tebeze eyo gye bayita eriyo abakulembeze eriyo LC5 eriyo LC3 eriyo 2 eriyo 1 eriyo MP eriyo RDC eriyo KAO eriyo DISO eriyo DPC bakola ki afande because you suffer ne songa tulina jogera ko nnyo bakuma ntebe zaabwe wanje
bakuuma ntebe zaabwe nga kungubonobeera mu ntebe yongo ogikuuma ne bwabawo ekizibu kyonna kyonna ekiroonaga nti nze kino sikirabye temugamba nti nakirabye tali mu kulabisa bitongole bya gavumenti abirabise nze nazimbako essomero ne bwe twali tuligulawo eyali minisita w'education teyajja nti sayita mu mateeka mwaka kyogo njagala kudda mabega teyajja then ebiseera ebyo sayita mu mateeka nga nzimba eri essomero naye amateeka kyegannemesa bureaucracy nga muyitirivu nnyo nga bwemba nalizimba n'okulizimba nga bayiseewo emyaka 10 olina okusooka okulaba gundi olina okusooka okulaba district engineer olina okusooka okulaba omukulu w'abazadde olina okusooka okulaba bishop atwala ekyo ekitundu kubanga essomero beribeerera abaprotestante olina ogenda namirembe otuule n'akakiiko oba akakola ebyo byonna ebyo byolina okuyitamu emitendera naye ng'essomero baalagira pulezidenti nga yalagira dda nti balizimbe naye nga tebalizimbanga nga bamuvumira okwo kubanga eryo essomero twalinga tulikozesa mu lutalo nga kwe bamuvumira kati ebyo biokurasi simanyi polukiwamenti simanyi biki then olina okutegeeza DPC then olina bonna bakkirize buli mwaso kaseko omukono oli bafuna then bategere ne sente z'ogenda okozesa kyekwanga liwo obwetaavu bw'essomero bwezima miliyoni 5 then ate ogende ng'ogabako nga tonnazimba ssomero kakati bw'oba ogenda ogabako olina okukendeeza ku seminti olina okukendeeza ku matoffaali ag'ebbumba kati ate ozimbise gattaka kubanga ziba tezikyawera okiwulira byebyo ebizibu gattirire anti kati you see afande nze amaloboozi gempulidde yagamu kaga nti kakati minisita kituufu mwami Balamu ne mukyala Namere kye bakoze balabisizza obunafu bungi mu malwaliro mu masomero ne gye bayise gavumenti yammwe si gye baanika afande nti ababaddewo abakulembeze b'oyogeddeko bo bakoze emirimu gyabwe kitegeeza abantu tebakola kyova olaba nti abantu babayita nga bakadde kati nganze ku myaka 72 ne bateekawo akakiiko ne bampita nenzija nga nkutta omuggo okujja okunyonyola kiki ekyaliwo kiki ekyaliwo ng'oli LC1 ng'oli LC2 ng'oli LC3 ng'oli simanyi LC4 ng'oli 5 ng'oli simanyi 6 ng'oli minisita ng'oli MP ne bazimba latrine nemala emyaka 2 nga terina kinnya head teacher waliwo oli abasomesa mwaliwo mubadde mulagawa walaba minisita ng'ayimiridde ku latrine etalina kinnya naye nga baddewo obukulembeze ku ssomero ku LC tebereza nga babeera ne sipiikidde ne bayita DEO najja ku sipiikidde ne bayita ne MP ow'ekitundu n'agaba ne baasa naye nga waliwo latrine emaze emyaka 10 terina kinnya nze nalweso sijja kukayana nga bantwala nja kuguma bugumi bantwale neetonde neetonde nti neetonda olw'ebyo twetonda olw'ebyo kwegamba byolaba ebyokusasula kweruweero twatuuka okusasula kwegamba kati nganze nalweiso nosasulira ddala kungu nga wali mu lutalo ng'okimanyi nti kungu oyo teyaliiko mu lutalo ne mukazi we nemubasasula bombi nga tebaaliwo nemubasasula naye nga ate wali mu lutalo ng'okimanyidde ddala nti kungu ono teyaliiwo ne mukyala we oba
mukyala Kungunga yaliwo mu lutalo n'omukyala we naye nga bayawukana n'omukyala we n'aleeta omukyala gwe yakawasa atali mu lutalo n'alimba tyono gwe twawayo naye emmere kati Kungu Honorable Balamu ne Honorable Namere bagende maso n'abalala tekibagaana nsaba n'okusaba Minister wa information bamwita wa information wa ICT Honorable Lumumba Kasule waliwo radio waliwo abantu abakuba ennyimba ng'oli yakuba oluyimba olw'okuwaayiriza n'alutotolamu ebintu naye radio neerukuba kwegamba n'oluwuliriza n'owulira nga lukaabya abantu amaziga ag'obwerero ebintu ebitaaliyo nga biri mu luyimba lulinze nafubanga nnyo nga bwe nziwulira nkubira UCC n'olaba nga UCC oba evuddeyo okugaana radio okufulumya waliwo ennyimba embi ennyo eziwaayiriza ezirimba ku byabufuzi ku byobufuzi oba ku byaki nezizannyibwa ku radio era njagala okwebaza Bannayuganda nti Bannayuganda bagumira ku gavumenti eno nabo bawuliza ne baga nti oluyimba alimba so webuza waki radio yali badde rukuba nga lwaki yandibadde rukuba lwaki otula mu studio n'oteekako oluyimba lw'omanyi lw'olabira ddala nga luyinza okuleeta obuzibu ate si butuufu nga lusiga bukyayi n'olukuba mpaka lwe luggwako n'enkeera n'oluddamu nti kubanga gwe gavumenti tojagala gwe tojagala nga gwe naye oleeta obuzibu mu bantu kati bw'obanga oli minisita owa ICT nga toyina ku radio toyinaayo informa togoberera teri yagoberera teri yakuwa nti nabadde ndi ku radio nempulira Kungunga ayogera ekigambo bwe kiti kati nga bwe nawulira kundoza ku social media bakinga waliwo omubaka omu agamba nti batutte omulambo batutte bode ya Moses ali mu State House kati gwe bw'obadda nga azze ku radio ng'okimanyi ddala si kituufu kubanga bannamawulire bakimanyi si kituufu bode ya Moses ali teyatwalibwa mu State House wabula cabinet yamwogerako owulidde kati gwe lwaki okkiriza omuntu nawe n'obeera awo nga tosobola kumugamba nti naye ekyo si kituufu bw'omugamba nti ekyo si kituufu tekitegeeza nti balaze nti olina sayidi oba oyogedde ekituufu oba oterezeza kati nze bwe ndowooza nti minisita wa ICT aba alina okuvaayo okulaba ebintu bino so because nalabyeko waliwo minisita Balamu bwe yabadde waliwo omusajja omu head teacher w'essomero ye nga mu baana gavumenti beeweerera mu ssomero lya gavumenti lya UPE nga list yagattamu abaana 3 abalala negwe kati biwalabye ebyo 3 nze na muwala wange head teacher byenkubulira si lugero siki head teacher yagenda ku ssomero nga bamuwadde obwa head teacher yalwawo okutegeera ne wayitawo ndozo bomwezi mulamba ndozo abantu ne balowooza takyagenzi ne bamubulya leeti nze kennyini nenvuga head teacher okumutwala ku ssomero eryo olunaku nga lwakusoma ne tutuuka ku ssomero nga tewali bantu olunaku nga lwakusoma ng'essomero lyonna kkalu nga bagenzeewo kati tuba tuli awo kati ne tulaba omuntu ne tumuyita ne tumubuuza naga nti abasomesa bali wali balima ne tugenda ne tubayita ne bajja nga balina n'enkumbi zaabwe ne tubagamba head teacher wano alwa nti head teacher wano bamuwa naye yagaana teyajja naye nga tuli muli naye head teacher yabuuza omupya kati n'abuuza abaana baliriddawo nti abaana leero tebasomye lwaki
ng'essomero lirina abaana 25 toto toto y'abaana 25 naye ng'essomero lyali lirina ku gundi ku notice board abaana 63 bino byenkubuulira bituufu 63 ku notice board tegeza government besasulira naye nga inaku kyo sense bali 25 essomero bwe liri waliwo LC1 waliwo buli mukulembeze yenna ngeriyo ne MP government ekyaliwo therefore afande bino byonna okugenda mu maaso bwebiti government ebe ekyaliwo naye nga gavumenti yazza obuyinza mu bantu gavumenti bwe yatuuka wano newa ne yonna gye twayitanga nga tulwana nga ffe twali ba bukiiko nze atudde wano nali wakakiiko nasooka kubeera chairperson security committee twatula butuuzi ne tweronda ne tugamba nze kati nze chairperson gundi ye vice biki security committee 81 bwe byagenda byeyongerayo ntandika okulonda nga tusimba mu migongo eyo mu lutalo twajja n'obukiiko bwaffe nga president agamba nti obuyinza tubuwa abantu era obuyinza ne tubuwa abantu ndera abantu baabwe ne bakwata government nekwata ebintu byonna nebitwala ku district nga kirowoozebwa nti kati district ne babakwasa ettaka byonna byowulira obuvuyo bwonna obuli mu mataka tebuli eno mu central government buli ku district yeri akakiiko ka simanyi bagiyita land board tebeza nga waliwo ne land board ya Buganda naye tewali watali kavuyo mutaka mu land board ya Buganda mu land board eza district ebintu babizaayo mu kyalo ne bateekawo n'okulonda abantu beerondera abakulembeze baabwe gavumenti neereeta ebintu ne bibula waliwo baddombako wa buhweju linnya linvudde Mwijuki Francis era we yabadde naga nti balamu ali mu kuggala amasomero kubanga ali mu kugaana kubanga gasasuza eyo nayo nsonga amasomero gavumenti aga UPE USE amasomero gadde gagufudde omuze okujja ku baana akasente mu PTA abazadde baatuula ne bakkiriziganya basulenga emitwalo 5 oba 6 mwami Balamu gyabadde nga agenda gamba ekyo tekikkirizibwa era naawe essomero tolina kugoba mwana mbola okuba PTA yasalawo baleete emitwalo 6 muzadde we tannaleeta omwana n'omugoba ku ssomero n'agenda amasomero ago agamu mwami Balamu abadde agamba ekyo kikome wasanze bitatambula bulungi nga galiyimiriremu nga yeebuuza ku minisita Muyingo kati Mwijuki alina we yabadde naga nti Balamu asooka agenda aggale amasomero ga Ntale aggale amasomero gano amalala amanene agasasula miliyoni 1.3 nga tannaba kugenda ku ye kiyayisa okunyigiriza amasomero ga wansi kiri kiti ekyo ekyokusasula abaana okusasula ssente ku ssomero gavumenti yagamba abaana bonna basomere bwereere gavumenti nebeera ng'esasula omusomesa buli mwezi nze waliwo manyi be babeera boogera busimanyi abasomesa bamala emyezi 3 nga tebafunye sente za gavumenti ez'omusomesa zifuluma sente za gavumenti zonna we zifulumirawo bafunire omusaala gavumenti nesigala ng'esasula omusomesa gavumenti neteekawo nga bwowulira fe bwe tulina wazalendo UPDF wazalendo ne bagamba omusaala mutono tegumala neteekawo ensaku abasomesa mubasobola okwewola gavumenti yesasula abasomesa eno nze njagala mwami Mwizuki Honorable Mwizuki atubuulire esente ezo eza PTA omusomesa afunako sente mmeka kubanga ezo nazo ziriko abantu batono nnyo abazirya tolowooza nti abasomesa ku ssomero be bali ezo sente nze njagala kutegeera Honorable Mwizuki atubuulire nti sente ezo za PTA omusomesa bamuwako sente bwe ziti kati Mwizuki avunaana Balamu kati okugenda mu masomero simanyi
simanyi nze njagala Balamu agende mu maaso n'ebikwekweto ate ekyo kubanga president wabadde atambula babadde ekyo ekintu kibadde kyogerwako abaana tubaleke beesasulire abazadde ne bagamba nedda gavumenti esigale ng'eyambako gavumenti yesasula omusomesa nezimba ebizimbe gavumenti yeteekawo ebizimbe esasula omusomesa waliwo esente endala zebawa simanyi ezaaki simanyi ez'okuyonja essomero ebyo byonna waliwo sente zebayita oba baziyita batya gavumenti ena sente zesindika ku masomero buli taamu kati nze ndowooza nti kati wabeerewo ku radio nti oba buli lwakusatu oba buli lwakubiri Ministry Education njagala okusaba Jesse Muyingo batekewo program ng'ennyonnyola bino ebintu kubanga fande kyenewunya ku ekyo nange actually lwakinzikiriziganya naawe ne Minister Balamu bwebanga PTA yatuula abazadde nga bwe batugamba ne bakkiriza tunasasula ng'emitwalo 5 ne wabeerawo abazadde abamu abatazirina era abatawagira kiteeso ekyo webali nnyo lwaki wali badde omugobera omwana we nga gavumenti yamusasulira ng'esasula n'omusomesa yamusasula buli mwezi omusomesa omwana ono gwe n'omusindika ewaka kubanga okitwalidde wamu nti abazadde bakola ki ate era nze njagala okutegeeza abantu teri musaala gumala kubanga ojjukira nti ne URA waliwo lwe bagipaaza then ne yinula ne bapaaza omusaala ne bakuwa ogwenkana buli lwe bakuwa omusaala nti bakuwongedde n'ebizibu byo bwe bityo byeyongera teri musaala kukola kigumala kyova olaba nti bateekawo looni za banka ne bateekawo looni ezaffe ezawazalendo kwetugenda netwewola teriyo gumala naye nga nze kyenazuula nze kyendaba nti Balamu nabo kye balina okulwanyisa kati ndudde ebbanga nga nkyogerako nti gavumenti eno erina ekintu bekikwatako tebakigoberedde yakiriza abantu kati katugambe nga Radio 4 ojja n'osaba omulimu wano ng'oli West 4 okiwulira n'otula wano n'okola ng'omulimu gwe bakuwadde bagukuwadde olweze ebbaluwa zo z'oleese ez'S4 kati bw'omala okuziteekayo mu fayiro yo ate n'ogenda n'osoma n'oyongerako naye nga bawano si be bakuweeredde si be bakukkiriza kubanga gavumenti zonna okugenda okusoma gavumenti yekukkiriza osaba ne balaba nti waliwo ebifo 3 ebyetaagisa be 6 nekkiriza abantu 3 okuddayo okolaki okusoma bwe mudayo ne musoma ne mukomawo ne mujjuza ebifo ebyo kakati ekitaliiwo kati bw'ojja wano n'osaba omulimu nga office messenger ng'oli wa S4 n'ogenda n'osoma n'ofuuka owe 6 naye mu fayiro yo wano tebasobola kuyingizaamu eya S6 yagifunye tugigattemu bakwongeze n'omusaala ogugendera kubuyigirize bo bakulikuluutinga ng'oli wa senior 4 kwera wano kuweereza kyayi kukola ki kati nobeera wa senior 6 n'amala n'agenda n'asoma degree myaka 3 era tebajongeramu eyo ebbaluwa teyongerwamu bakyamulaba nga wa senior 4 bw'oba wayingira mu busomesa ng'oli grade 3 teacher toleeta diploma yo ne bajongera mu fayiro ku district okiwulira kakati omusomesa oyo owa diploma aba ayina level gye yeetwaliramu n'omusaala naye bo ku district osigala oli wa grade 3 teacher kati ekyo kireese obuzibu abasomesa baasoma ne bayitawo osanga omusomesa mu nasale nga wa diguli ennaku zino mbalaba okiwulidde nga wa diguli naye byonna biba byo ate nosanga head teacher nga wa diploma naye omusomesa wa masters kati obwo bwe buzibu obuliwo bwe busingire ddala okuleeta obuzibu bamafiya mwami Balamu anaamalako nabo ajja kumalako nabo
ekikulu government kumubakinga kumuwa obuwagizi ajja kumalako nabo okay well nga tugenda okuwumulamu afande kisanja no more corruption bwe tulaba bino ebigenda maaso lunaku luli minister Chris Baryomunsi yagenda Mbarara Regional Referral Hospital kiyalabayo kyamwewuunyisa bwolaba mwami Balam byaliko bwolaba minister byamukama ow'ebyenguudo oluguudo ono lwa Mpigi Express bayingini abatuka n'okukyusa design y'ekkubo n'ebyo natandise okubiraba tugaye nti gavumenti etandise okuluma ejja kuluma ejja kuluma kisanja no more corruption eri mukola kisanja akuna mchele afande obubenje obususse ensangi zino obubenje bususse omwezi guno gwokanda ebibenje nga 5 obufiddemu abaana b'amasomero abayitirivu ennyo nze era nabadde ndowooza nti kubanga gavumenti yavaayo nesooka eyimirizaamuuko ate nakyo kyempulira nti abantu bakiyombera gamba tusobola naye nze ndowooza nti kirungi nnyo okusooka okuyimiriza ne tusooka twetegereza ensobi wakwevudde nze nabadde n'ekirowoozo nga ngamba nti buli lwe wabeerawo nti oba waliwo ogenda okulambula kubanga ffe otulaba tetusobola kumuvinga magye nga tetusoose kusindika reke first advances ezisookayo okulaba amagye wetugatwala waliwo amazzi amagye wetugatwala waliwo pit latrines amagye wetugatwala environment eri etya somero tebajja kutaataganya okusoma kw'abaana ne president wabagenda awantu ebyo byonna tubitunuulira wawana landinga biki kati nze era mbadde ndowooza nti essomero lyonna nga ligenda okulambula ogenda captura oyina okusooka okusindika komiti y'abantu oba 5 okuva ku ssomero ne bakwata emmotoka ne bavuga ogenda mu kifo ekyo abaana bwe tunaba tubaleese tujja kuyimirirako wano bwe tunava wano tuyimirire wano bwe tunava betegereze then emmotoka eno epangisibwa driver waayo yali avuzeeko mu luguudo olwo enkula yaalwo kati nendowooza nti emmotoka eno baasi wax erina okugicekinga ng'ebulayo oba omwezi oba weeks 3 oba weeks 2 okuge bayinginiya bamakanika okulaba oba baasi eno ddala eri mu mbeera nnungi kubanga buli ogenda okupangisa baasi mu ezo baasi global tawusi zaani bakulonderayo etakola bakuwa buwibo gye balabye ebatawaanya kwegamba olwokubanga bagenda kutwala abasaabaze kati eno eri awe yapakinga gye bakuwa wadde kyakulabirako mpa ekyokulabirako sagala ba global apanda wabu kyakulabira kagambe amakampani ga baasi yes amakampani ga baasi balondawo baasi etali active etajja kugenda etatwala nze bwendowooza sirowooza nti bakunoonyezaamu ennungi esingayo okuba ennungi then ate abantu babatwalire mu kibbo bwe bali nnyo ne bagenda okusaabaza kati ebyo byonna bye birina okutunuulirwa ate eno wax si kujja kubanga wajja kufubutukayo muze nga bajja buzi tugenda kulambula ne baleeta epapula ne bakubamu nga ne basi tebakoze eki tebagirabye kati n'aba traffic ku nguudo balina oluguudo lwe mugenda okuyitako poliisi erina okukitegeera nti waliwo baasi 3 zigenda kapchorwa zitwala baana okulambula communication eyebeerewo kuba traffic ne traffic okutegeera poliisi okutegeera abaana bameka mu baasi si kumala kufuna kabenyo ne baga nti mwabaddemu abaana 10 mu baasi etuuza abantu 65 ebyo byonna nze ndowooza bye birina okukyusa okuddamu okukkiriza okulambula ebyo ebintu nze bye ndowooza ne minisita Muyingo zesobola okwogera naye ne bwe kuba kuwandiika ebirowoozo byange nyinza okumuwandiikira bo ne balondamu
ebyangu ye naye nga ate tekyandibadde nnyo okugamba nti bino bikalubiriza okukalubiriza nga twagala obulamu bw'abaana kati n'ekirala essomero ligenda ekapchorwa kukola ki kakati nalabye abantu bagamba kaliculamu new curriculum kati bagala kukiteeka ku new curriculum olina okukwatako omwana asomenga akwatako President Museveni akoze campaign ku buli district ng'akozesa video kuli wabadde ng'ayogera ng'atuwa ng'abawa setup ya radio 4 ku video nze ndowoozaamu tukose in fact kyoyogedda fande waliwo omusajja omuyita Dr. Muganga visi wa Victoria University yagambye akaseera katuuse tukkirize n'okukozesa tekinologiya weebale nnyo video president yagambye yeyita firimu showa yatambudde abantu batunula ne basirika n'okusirika n'abalaga basangwa n'alaga be balonda amagi n'alaga be bapakira obuwunga mu biki ku video kati oyagala kuŋŋamba nti abo abantu olw'okuba tebaakwatako tebavaawo nga tebategedde baba bayize kati nze ndowooza tukozese video tuleete eyo sipi simanyani eyo gye bagenza tugireete wano bagireeta omwana agirabe awo Dr. Muganga yagambye nti ennaku okumanya tekinologiya yalinnye abaana kati n'okubasomesa omwana osomesa omusawo okulongoosa omuntu naye ng'okozesa video tekinologiya weebale nnyo ffe mu magye bapayiroti baffe okukuba emizinga oyina rumu mwoyingira n'obeerera ddala nga atudde mu nnyonyi n'ovuga n'okuvuga ekyo kyebadde ayogerako naye weebale nnyo n'ovuga n'okuvuga ffe tulaba muzeeyi ng'agenza oba ku pass out ne bamusoosa eyo ne muyingiramu ne muteekako ebyokumatu n'obanga ddala ali mu kuvuga n'olaba ng'ennyonyi n'otya n'okutya ng'olaba ensuula ekikompolo eringa ekikusuulako kati nze ndowooza ebyo byonna tulabe nga tubifunza nga tubiteekaawo naye nga kitalo nnyo okufiirwa abaana bafidde kapchorwa abantu 25 kuliko n'abasomesa olaba byogerako wangi abamu ne batandika n'okunvuma manyi mu Uganda okuvuma kye olaba bukyayi obwo bubeera mu binika mu paaka mu taxi paaka mu bus paaka obwo bukyayi obwo abantu bwe bagula obwo bulimu ebirungo bingi bukyayi bulimu ebirungo bingi mwanti mbeeramu omujaja amajaani mubeeramu n'ebintu ebirala ebiyinza okuba nga bikyankalanya obwongo bw'omuntu ate nga ye drive agenda okutwala abantu kubanga kati weebuuza lwaki omuntu wa traffic amuyimiriza ku railway station n'agaana okuyimirira ng'akimanyidde ddala nti wagenda luguudo lwa eggaali eyitawo ne bakuyimiriza n'ogaana okuyimirira talaba ekintu ekyokatambi ne twewuunya omusirikale wa traffic yamuyimiriza bw'ati yes kati n'olyoka olaba abantu mwe bannamawulire ne muwa obuzindaala abantu muntu agamba gavumenti simanyi eteekewo ebyuma gavumenti simanyi ekola etya gavumenti oluguudo lufunda simanyi wano oluguudo luseerera naye nga kwayise emyaka 5 ng'avuga okwo emmotoka n'akola ensobi eyo kwayise n'agenda Masaka n'akomawo kakati abaddayo omulundi ogwokutaano n'agaana okuyimirira ng'ebirungo biri byogambye biri ku bukyayi ebiri mu bukyayi mpewulira mbukati ne ku pate bayita bantu bakola zipate oba graduation pate oba kiki ne bateeka mu zikeeke ne bateekamu ebirungo ogenda okulaba omuwala alidde keeka aseka bitali noga nti ono alidde obuli keeke ebirungo nga bimutabudde ebirungo ebiri mu keeke babiteekamu ennaku zino babiteekamu abaana b'abanna tebereza n'okola graduation party abaana b'abanno abawala n'abalenzi nobateera ebirungo naye lwaki bateekamu ebirungo mu keeki bannange ngenda okulaba omuntu aseka ngenda okulaba jemu blouse eyawaggulu azina ebitategeerekeka
lwa birungo saagala birungo waliwo ebiseera nga Uganda Walagi oyo bw'omufuka mu kacupa kano aka minowota alabikira ddala ng'amazzi naye balaba bulabi mu meeting ng'otandise okuwanika omukono nga mwalaba ebintu otandise okuwanika omukono bw'osekaaseka bye boogera tebiri mu ono ng'awanika omukono ande badna kati bye boogera tebyetaagisa kuteesaakwe balaba oli awanika omukono mutandika kwekubaakubako abadde kiki kyagamba ogenda okuli abuuza ekibuuzo ekitaliyo kyebatanaana kwogera kati ate gwe kiki kati ezo zibaasi ezo kubanga olabira ddala omuntu ng'akoze ekintu ekitaliyo